Katugende kate mu district y'Erengo ekyotera abatuuze beno beegasse ku nsi yonna olunaku olw'eggulo okuza olunaku lw'abakyala Essira balitadde ku buyonjo n'obulamu bw'abaana ab'obuwala kw'ossa n'ebyenfuna by'abakyala. Ekyotera eggulo nabo beegasse ku nsi yonna okukuza olunaku olw'abakyala ng'Essira balitadde ku bulamu bw'abawala. Basinzidde kasambya ku kisaawe era baatandise na lusiisira lw'ebyobulamu mwe baabakeberedde kansa ow'omumwa gwa nnabaana n'ow'amabeere. Ensi yange Ssaabasajja Kabaka badduse n'emisinde kilomita 10 egyetabiddwamu abayizi 82 okuva mu masomero 56 aga primary, secondary n'amatendekero. Timothy Arnold Sessazi ne Simon Peter Wabwire abakuliddemu entegeka bagamba baagala kussamaanyi ku bawala mu masomero kubanga kye baba kye kisalawo ebiseera byabwe eby'omu maaso. Ebyokukozesa ekikyali kizibu ky'amaanyi nnyo. Tebalina byakozesa, tebalina bumanyirivu, tebalina information. Ate n'ekirala mu masomero gye basomera tewali facilities zimala kubalabirira. Osangira ddala nti osanga essomero nga lirina abaana 8 naye nga balina latrine stance emu. Okutereeza ebyobulamu by'abawala mu masomero baatandika ku kaweefube ow'okugassaamu toilet ennyonjo n'okubayigiriza okukola pads ze bakozesa nga bali mu kasanvu. Tuyigiriza abaana okukola reusable sanitary pads. Ate tetukoma ku ekyo kyokka, tulina ne products enzungu gye bayita menstrual cup. Menstrual cup eno nayo ekola nnyo. Omubaka omukyalo owa Kyotera District Rose Fortunate Nantongo asabye bekikwatako okutereeza embeera y'amalwaliro. Kubiriza gavumenti ate nga tugikoowoola eteeke Essira ne wano financial yejja eteeke Essira ku bikozesebwa abakyala okulaba nga omukyala watuukamu obudde asobola okufuna obuweereza obujjanjabi aleme kufiirwa bulamu bwe. Dr. Jocelyn Ekochu owa Center for Women in Governance asabye abayizi okufuula abasomesa n'abazadde mikwano gyabwe baleme kusirikira bituuse ku mibiri gyabwe. Omuntu bw'aba akusemberedde nti njagala tukole kino oba njagala tukole kiri, gendako weemusomesa mugambe, gendako w'omuzadde omugambe. Abazadde n'abasomesa ssaako abayizi basiimye entegeka ebagassa awamu. Ndi musanyufu kuba tuyiza okukola paadi ng'ate bulijjo tubeera n'obuzibu zifuna olumu bazadde baffe tebabeera na busobozi zituwa. Kyetwetaaga kye tusaba kino ekintu eki omwana omuwala abeere ketadi olw'ensonga nti enkya ye minisita, enkya ye pulezidenti. N'abeerwengo mu Kinoni Town Council baalukuzizza ekamenyamiggo gye beefumiitiriza ku kwejja mu bwavu. Kato Abdallah amyuka Pookino w'essaza Buddu wamu ne munnamateeka Ssentamu Julius eyeefunyiridde ku kulwanirira eddembe ly'obuntu be baabadde abasomesa abakulu. Baakikoze nga bababuuza ebibuuzo ne babiddamu wamu n'okusanyukamu ng'abakyala battunka n'abaami mu kusika omuguwa ekyanyumye ennyo. Omumyuka wa Pookino asabye abakyala obuteesamba baami baabwe bwe baba banaakulaakulanira wamu. Abakyala buli tunabakkiriza okubawa omukisa ne bakola kakati nze bw'abanga alina wali kyakola n'ogwali badde omulimu gwenze ng'oyingizaamu ng'okole wano ningera nendeeta ku mazzi ninjasa ku nkwawo nga wali akyatereeza byatereeza bw'amaliriza ne muyamba ku bimu ekyo tukirina kye kinjijjako naye kituyambye okulaakulana. Abasomesa abalala baayigiriza ku kugunjula abaana mu maka n'okwekulaakulanya nga batereka ku ssente ezinaabayamba mu biseera eby'obwetaavu. Nnaku kebeera etya omukazi mukuume nga zenviiri nkole ne bwemuba mu nnaku eryetya waliwo ebintu ebiwunza abasaala ne kifuuka kisasalala kyewaka. Kubanga omusajja bw'abeera ng'ayise mu makubo amatuufu aganoonya omuwala ow'okuwasa atunuulira nnyina. Bikuŋŋaanyiziddwa ekitongole eky'amawulire ekya Salt TV Omonnyo.